Esau Andati atemera mu gy'obukulu 55 mu Nakyaggwe era abadde musomesa ku ssomero lya Wamatovu Seed Secondary School e Nakirebe yasangiddwa mu nju mw'abadde asula ng'afudde. Bamulirwana be bagamba bakoma okumulabako ku lunaku olwokutaano ekiro ng'anyweddemu omwenge era okuva olwo tebaddangamu kumukubako kya mulubaale okutuusa enkya ya leero lwe balabye enswera n'ekivundu. Ng'amaze okuyumba n'ayingira mu nnyumba omusajja era omukyala abadde afumbira n'agamba Nesta Kabanga yafiira nga lowooza oba mmese n'agamba oba mmese yeekunya kati akasana we kavuddeyo ekivundu nekisooka kiyiira n'agamba kyaka omusajja yafiira mu nju nenkubira taatawo nekirabika mukwano gwe yafiiridde mu nju kati naye kwe kujja n'agenda n'ayita ekyenkuba abaddikiki. Abatuuze bakubidde eyali mukyala w'essimu era abategeezezza nga bw'abadde amaze akabanga nga talaba ku mwami ono newankubadde ng'amulinamu omwana. Omwami afudde naye tubadde tumaze emyezi ena nga nze navaawo. Kati bankubidde essimu ssaawa 4 nga yafiiridde mu nju. Okusinziira ku basomesa ku ssomero lino kw'abadde asomesa, munnaabwe abadde mulamu nnyo era nga baakoma okumulabako ku lunaku olwokutaano ate abamu ku lw'omukaaga naye ng'ali mu mbeera nnungi. Tufunye amawulire ag'ennaku olw'okuvibwako munnaffe Standard Esau ng'abadde musomesa mulungi mu biology kati n'agriculture era nga musajja abadde very cooperative. Nga buli omu tukubira akasimu buli omu yeewu kuba Standard yabadde mulamu twenyumiza amawulire ago tukakozeki tugafunye ku makya g'olunaku olwaleero. Naye ng'ate watuuka mu kilaasi abadde omu ku basomesa abasomesa obulungi ennyo ng'asomesa bulungi nnyo biology we n'asomesa bulungi n'agriculture ng'abasomesa with professionalism tukakkanye kye bayita omwenge. Omwogezi wa poliisi ya Katonga ASP Lydia Tumushabe akakasizza okufa kw'omusomesa ono era aliko okulabula kwakoze. Kigambibwa nti ono abatuuze baasembayo okumulaba ku Friday ate olwaleero nga ssaawa 2 ne balaba nga mu ruumu ye muvaamu ensowera. Kwe kutegeeza headmaster w'essomero eryo Wamatovu n'akubira poliisi eyasanze nga ono yafa nga n'omubiri gwe guli mu decomposing state. Gugiddwawo wenjogerera gutwaliddwa e Mulago City Mortuary okugwekebejja nga okunoonyereza kwaffe kugenda mu maaso. Oluvannyuma poliisi etuuse ne yeekebejja ennyumba omubadde omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika ly'e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Sandra Nabaggala ne Irene Mirembe, BBS Terefayina, Gambuze. Mawulire ga nnaku kitalo